Okay, yo, Uganda munamwe ndobo slamta Bobi Brown. Ne Niiro mawale. The bad Sarafis. Omusajja omutono nnyini. Yeah man. Obanga mbe nnyini ki? Nnyini dalu. Yeah man. Yeah. Negative chimanyi ndi mulimu kifo kichamu babagambe all white party mwe mwambadde bivava barashe muwa bikitiibwa occasions abantu. Anti era kati tuyinza obuzibu buyinza okujja nga white party bayinza okuba bagiwalana. Oba ofuluma boti ne bakukwata kati tulina okubuzaabuza. Obuzaabuza embeera. Oba nawe era nga toyambadde ya black. Wandiyambadde bya white byonna. Tugamba okubuzaabuza. Okubanga buli akwata white nga bakwata kati tubuzaabuza tujje tuva. Mugako nammwe mwaliko munsasage nga embeera etabuse kati lockdown ebintu byataamu kati embeera landlord mwamusasula. Landlord twalizaamu. Nzo wange kubanja. Nzo wange namusasula wange twakanya enkola yakakaaga nefunayo nemuwaka 3 nensigaze 3 nakitwala bwento kati atowe embere nga akimye nedda kati anti embere muganda wa landlord akubanja kati ogambi tuwamusasula nyenda basasula mwenda zimalayo. Yes kati lockdown yavaawo ebintu bitambula bitakati ebintu si bibyo twaliza wamu ekikulu kya byonna ndooza kubeera ngo kola waaka okubanga weekuumira ku ki ku platform okubanga kwoli waaka yatubeezaawo ekintu nekitambula si bibi twalizaamu. buli lwakusatu muba ne show tugambe ntuno omukulu kati abasasula bulungi nti karenti mu budde kalanchi mu budde embeera y'okubanga mubonaabona nnyo tekyaliwo. Alex Mwana olabyani ekalakasa fete twekalakasangako ku bya musaala fete tetulina buzibu nakyo so weetuli ne kyonna kyekiriwo ekibaawo kyetugenda ekibaawo tulina omutima ogumatira omatira ng'akakatono tulina omuganda gwayita ogw'emmizi propaganda atambula muno omukulu ayinza owaayo amafuta nga g5 ne mulina ne mufuuyira akagalo ne mugamba senga batufuuwa lwani abigamba era Niiro ne Bobi ffe tusasula era buli kiwulira mukiwulira era tuli batukyogedde naye ffe tusasula bulungi mpozi abo mulimu abamu ndowooza abalinamu naye ndowooza era abo si baayo bagwayo bugwi bagwayo naye bakulade ku programu kati ekireeta obuzibu bano abajja nti mpaamu kati ate bano abajja nti mpaamu ndowooza baleeta obuzibu mpaamu kubemu era akuwaayo ka transport kati nagamba omusajja atasasula naye oba bakutadde ku programu sure bambi asasula. Bobi Rosembo okogera nga like afuna ovune akabenje era wayagala kubiyambile sajja wajifuna mu butuufu wajifuna bakati wakubawo kiraka era ngenda kwebaza bannayuganda nga tonneebaza kale muganda wange ono alinamu obuzibu era kati togweddalu alinamu obuzibu yafunamu obuzibu oba abayaye yabakola ki ekikulu naye wali oweerabisa nnyo kati yagenda n'agwa mu mbiza abayaye nga balowooza alinamu kumbe yali lwavu lukyolo tolina kyolina weeraga kyolina lwaki tebakwate kati oluddako oddamu gyabakube bakalinda boli bamukuba kiye bane munansonyiwa tamiddemu yenjogera sibitegera bannayuganda abaleeyo sirinaamu nga muganda nge bwagambye naye by the way mwebale kumbeererawo mwena mwena bambeerawo bannamawulire baani baganda bange mwena sofa siri bubi ndi fine era ne muganda wange ono yali agenda alema katonkuma by the longo down ono muzibu yagenda nafuna obuzibu naye yakubira omulanga nange nendwala ekirwadde kyange teriyo teyankubirako wadde omulanga nafuna embiro naye nafuna eri amangu awo naye gwe naye ajja tereera oli bulungi kati ali bulungi naye nga njagala nnyo bafaani baffe mwena bawagira Bobi Brown na Niiro bambi mwebale tubeerawo namwe bale tuwagira namwe bale kusubscribinga kintu kyamakulu nnyo subscribing Bobi Brown na Niiro bannamawulire nabo bamaanyi bannamawulire mwenna abatubeera muli bamaanyi nnyo mwe bagayi mwe bannamawulire muli bamaanyi babiri kiki musinza okwesunga okuba olunaku lwaleero ku party ya Nimrod white party kyenneesunga nga nze sawa zino ndaba buli omu ali mu white kati ate munaye white party erina ekintu kyekyusiza mu kyendabyo kizibu onnoonya omubi bonna balungi ekyo kiri white party leero tewali mulwadde leero tewali yeekonye kagere bonna beera white alina okulaga nti olina oyingidde mu nnaku zo naye wano buli omu mulamu ziri embi bazimanyi abatazimanyi nnaku ki ziri embi mbiki okwekona akagere akasambu wekona akagere olina genda mu ddwaliro waliwo akagere kyala balina obugere bwabwe balina obugere bwa mirundi 3 bakona akagere waliwo akagere ak'okugere wali eri wansi
bwe bubiri obwo kati alina n'akagera ak'okusatu ak'omusaayi akaleeta mungi ogwo nsaba akagera kakuyisa omusaayi ennaku ezi akavamo energy consensus mu period whatever system kyekyo kyennyini yawabidde ffe linako full figure oyo alinga maama waffe naye avudde mu nsonga avudde ku line full figure anoonya avumye abantu nnyo era full figure wakusanganga ng'oli wali olina wositamye ng'olina kyogira kikolere ddala tulamu butuuzi ate tugamba full figure maama waffe kwanga oli maama waffe okuzaala abantu baveeko bakuvume nawe bavuma nawe olabye webiruma obirabye webiruma full figure abantu ovumye abantu n'ovuma ate full figure kyogamba yita ina byavuma bamulekwa yayina bawadaavuma nti oyo mulekwa ebyo bwebiri amuntu batakukubye full figure muntu batabakubye nate nze ndaba full figure tebamuvumye yasi full figure abadde anoonyawo kati kimuzza abadde alima akatunkuma alina gy'abadde ali kati akoma nange gye mbadde ate kati full figure nga nsiba lwanswa tumugamba mazima gwe tumuvuma gwe gyalombulya ekigambo ekigambo nti full figure jasi tugamba kugambye full figure abantu baleke bamuvume aye ati nze nina ekintu kyenyi the full figure kennamukwatako mwepikira omanyi bwe bakuba gundi buddha finger ono omukazi yani Queen nange full figure ne mulako njamukuba ki babuddha finger gwomulima gwobyogedde nedda awuliriza kati ogenda kuba full figure buddha finger ogenda gikubawa buddha finger janoonya be buddha naye nga maama waffe abantu si maama wange oyo mukazi namulabira ku ggwe wagambe nansa nti maama oyo akuzaala nali mwegomba mwegomba naye ng'ovumye abantu full figure abantu baveeko ala full figure naye okimanyi n'omwana gwalina alabika wange nika amannyo ggwe bajja kusiba namuzaala mu kirooto naye ng'abantu basonyiwe baleke bakuvume kapuka akazanyo bajokinga ogwo muzannyo kyobola njagala nnyo oli omusajja tobola njagala nnyo bebekulu bw'omuvuma yetayo tazza yazza kigambo kimu kyokka kigambo kikyazza kitwala igwe bebekulu obwo obwana bwegendereze nze nkuba kana ki buno bukadingo sima bwe bwani sima kana kesimbyewo ate bebekulu oba oyagala okakase alina ekyasinga okutya kiki kyatya era nojjeri ng'ayogerayo ebaana mwe n'omugambo waye bebekulu saadiyosisi wuuyo emisinda we wabyogedde sinze oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo